The text is Acts chapter 3, verse 1 up to 10. Agenda kusoma mu kitabo kya which book? Acts Ebikola by'Abatume chapter 3, essula eyokusatu verse 1 up to 10. okuva ku lusooka paka ku lw'ekkumi. I'm going to read for you English version, Kabasomere mu kitabo kye eky'Oluzungu, and Pastor John is going to translate to the naye Luganda. musumba agenda bavuunulira ate mu Luganda. Verse 1 say, Olunya olusooka lugamba, one day Peter and John were going up to the temple at time of prayer. Pawulo ne Yokaana ne Peetero baali bagenda mu kusaba mu kaseera ak'okusaba ku yeekaalu At 3 in the afternoon, mu ssaawa nga 9. now a man crippled from birth Kati waaliwo omulema eyali yalemala was being carried to the temple gate, yasitulwanga n'aleetebwa ku mulyango gwa yeekaalu called Beautiful, oguyitibwa omulyango omulungi, where he was put every day wano we yateekebwanga buli lunaku to beg from those alyoke asabirizengayo ka ssente going into the temple courts. ng'asaba abo ababanga bayingira mu yeekaalu. When he saw Peter and John Bwe yalaba Peetero ne Yokaana about to enter, nga banaatera okuyingira, he asked them for money. n'abagamba bannaye mumpeeyo ka ssente. Peter looked straight at him, Peetero n'amutunuulira bulungi, Peetero n'amutunuulira nga amwekaliriza, as did John. Era ne Yokaana akola kye kimu. Then Peter said, Peetero n'agamba, look at us. tutunuulire bulungi otwetegereze. So the man gave them his attention, Omwami ono omulema naye n'abatunuulira ng'abeereza, expecting to get something from them. n'amanya bagenda sumula enswa bamuweeyo ka ssente. Then Peter said, Peetero n'agamba, silver or gold sirina ffeeza, sirina zaabu, I do not have, sibirina, but what I have I give you. naye kye nnina kye nkuwa. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi, walk. tambula. Taking him by the right hand, Ne bwe mukwata omukono gwe ogwa ddyo, he helped him up, n'amuyimusa and ng'amuwaniridde. instantly the man's feet Amanga ago amagulu g'omwami ono and ankles became strong. n'amavivi ge ne gaddamu amaanyi, He jumped to his feet n'ayimuka n'abuuka ku bigere and bye, began to walk. n'atandika okutambula. Then he went with them into the temple court, N'ayingira nabo mu yeekaalu, walking and jumping, ng'atambula ng'abuuka, and praised God. ate ng'atendereza And Katonda. all the people saw him Abantu walking bonna ne bamulaba ng'atambula, and praising God. ne batendereza Mukama. They recognized him as the same man who used to Ne sit bamulaba nga ye musajja gwe badde balaba ebbanga ddene ku mulyango gwa yeekaalu, being at the temple gate called Beautiful. ng'ali ku mulyango ogwo gwe bayita omulyango omulungi. And they were filled with wonder Era ne bajjuzibwa okutya n'okwewuunya, and amazement ne beewuunya nnyo. at what had happened to him. Kiki ekigudde ku musajja ono? Mukama yebazibwe. Praise God. I'm going to preach about the man Agenda kwogera ku musajja who couldn't walk nga eyali tasobola kutambula while he was born. okuva lwe yazaalibwa. It means he was a disabled man, Kitegeeza yali musajja atalina busobozi bwa kutambula okuva mu buto, but he could walk naye nga tasobola kutambula. in the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu yasobola okutambula. Mukama yebazibwe. Praise God. During this text, Nga tuyita mu kigambo ndikibwa kino, I'm going to preach to you about 3 important things. agenda bbawaayo ebintu bisatu eby'omugaso ennyo. First one is this: Ekisooka kye kino, a holy person performs miracles. omuntu omutuukirivu akola ebyamagero. Normally, Jews enter the temple to worship. Mu Bayudaaya bayingiranga okusinza emirundi esatu: 9 o'clock, ssaawa 3, 12 o'clock, ssaawa 6, and 3 o'clock. ssaawa 9. The context of the chapter 3, Olunyira olwokusatu lutugambye Peter and John entered the church. Peetero entered ne the Yokaana temple. bayingira mu kkanisa. What time was it? Ssaawa zaali mmeka? Verse 1 says, Olunyira olusooka lugambye 3 o'clock. ssaawa afternoon. 9 ez'olweggulo.
But it is very interesting. In chapter 2, naye mu ssuula ey'okubiri Peter and John preach petero ne yokaana babuulira enjiri following the chapter 2, mu ssuula ey'okubiri verse 37, olunya lwa 38, 37, 38, 39, 40, when Peter preached, petero bwe yabuulira about 3,000 were added to their number that day. abantu ng'enkumi 3 ne balokoka ne bayingira mu kanisa. Okiwulira? When Peter was very famous pastor in the Jerusalem petero church, yali musumba ow'amaanyi mu yerusaalemi mu biro ebyo. when he preached bwe yabuulira Jews, abayudaaya 3,000 Jews became Christians. 3,000 ez'abayudaaya baakyuka ne badda eri yesu kristo. Do you understand? He became a big man in Jerusalem. yafuuka omusajja ow'amaanyi mu yerusaalemi. But Peter knew that naye petero yamanya nti what was the very important thing for his life. kiki ekyali ekikulu eky'obulamu bwe. He knew that yamanya nti praying is so important for him. okusaba kikulu nnyo gy'ali. Worshipping is so important for him. okusinza kikulu nnyo gy'ali. That's why he went to the church. ensonga lwaki yajja mu kanisa He wanted to worship God. ng'azze kusinza. Mukama yebaje. Praise God. Holy person performs miracles. omuntu omutuukirivu bassebo ne bannya bakola ebyamagero. He knew that yamanya nti the devotional time is so important for him. akaseera ak'okwegatta ne mukama kakulu nnyo mu bulamu bwe. How about you? mmwe muli mutya? Buli lunaku, every day do you worship God? musinza katonda oba musinza bwa lumu na lumu? Only Sunday, mujja lwa sande lwokka 10 to 1 o'clock? okuva ku malya paka 7:00? Is it enough for you? kibamala abooluganda? Same as me. era naye bw'atyo When I woke up bw'ogolokoka every day, buli lunaku I went to a small room afunayo akasengeka akatonotono and read one Bible chapter n'asomayo essuula emu and pray to God n'asaba katonda early in the morning. ku makya ennyo. That is my routine. ekyo kyakola Because I knew that it is not enough only attending the worship service. kubanga on Sunday. akimanyi nti okujja ku sande mu kanisa kyokka tekimala. Every day, buli lunaku we need to read the Bible. tulina and okusoma we need ekigambo to kya pray to katonda Katonda n'okusaba waffe. eri katonda buli lunaku. Mukama yebakibwe. Praise God. Don't forget it. kimwerabire ekyo. Peter was so famous pastor in Jerusalem. omusajja oyo yali w'amaanyi nnyo ng'amanyikiddwa akola ebyamagero. But he knew that naye yamanya nti devoted time is so important for him. okubeera n'akaseera ne katonda kikulu nnyo mu bulamu That's bwe. why a devoted person performs miracles. y'ensonga lwaki agaanye nti omuntu eyewaayo mu maaso ga katonda n'abeera ne katonda akola ebyamagero. If you don't have your own time with Katonda, bw'oba tolina kaseera ne katonda wo you cannot see the miracles in tosobola your life. kulaba byamagero mu bulamu bwo. So you need to decide to have the holy time with Katonda. salawo obe n'akaseera akatukuvu ne katonda wo buli lunaku. I bless you in the name of ekyo Jesus Christ. akibasabidde kibabeereko mu linnya lya mukama waffe yesu. Please have your own time with Katonda waffe. bambi mube n'akaseera ne yowa god. Number 2 point. ekyokubiri There is no power other than the name of Jesus teri Christ. maanyi gonna gasinga linnya lya yesu. He went to the temple. yagenda mu yeekaalu. You know that it is very funny in Jews' temple. There were many courts. kyewuunyisa mu bayudaaya mulimu ebifo bw'enjawulo. The outside the court called court of Gentiles. kubaako emyango mingi naye waliwo ekifo ekyayitibwanga eky'abannamawanga. All the people could enter the court of Gentiles. abantu abo baayingiriranga mu mulyango ogwo ogw'abannamawanga. And then the inside of court of Gentiles, kati munda mu mulyango ogwo they called that area court of women. nga waliwo akafo ke bayita akafo ak'abakazi. It means Gentiles cannot enter the court of women. kitegeeza teri musajja ayingira mu mulyango gw'abakazi n'atula mu kafo And k'abakazi. then between court of women, wakati wa k'abakazi ako court of Israel, waliwo ekifo ky'abayuda abayisirayiri. only
Jews, men could enter the court of Israel. abayisirayiri abasajja bokka be baayingiranga mu kafo ako. It means Gentiles, Kitegeeza bannamawanga, women, Jews, abakyala, abayudaaya they could not enter the court of Israel. tebaayingiranga mu basajja abayisirayiri gye bakuŋŋaanira kusaba. The context of today, Olunyiriri lwa leero lugamba there was a crippled man waaliwo omulema who was seated between court of women, Yali- court of Israel. yali atuula wakati w'omulyango gw'abasajja abayisirayiri n'omulyango gw'abannamawanga. Otegede. You And understand? then, inside of the court of Israel, Mun- there is a court of priests. Munda mu mulyango gw'abayisirayiri we waabeeranga akafo akakabona. It means only priests. Kitegeeza Serwadda ne Reverend John bokka be baayingiranga mu kafo ako. You cannot enter. Tokkirizibwa kuyingirayo. Only you are Jews, you could enter the court of Israel. But you, Omuyudaaya olinawo, Omuyisirayiri olinawo w'okoma, you couldn't enter the court of priests. toyinza kuyingira ate mu kafo kabona. Otegede. You understand? It is very funny. There Kyewuunyisa was a gate named Beautiful, naye waliwo omulyango oguyitibwa omulyango omulungi was between court of woman, court of Israel. nga guli mu makkati ga omulyango gw'abakazi ne bannamawanga ate n'abayudaaya abayisirayiri. Think about it. Njagala olowooza ennyo ebintu ebyo. A crippled man. Omulema ono He was not the woman. yali si mukyala. Every day he went to there, right? Buli Somebody lunaku carried him to there. yagendanga n'asitulwa n'ateekebwawo. He really wanted to enter the court of Israel and worship to Katonda wa Yayagala kuyingira eri mu yeekaalu munda abe n'abayisirayiri naye asinze ku Mukama. Otegede. He really wanted to enter that place and worship to Katonda wa Omugulu. But he failed. Because he was disabled man. The Jewish community, they couldn't allow disabled man enter that place. Oba abayisirayiri nga tebakkiriza muntu yenna mulema kubeegatamu. Otegede. Do you understand? Only man who is strong and healthy, man could enter the court of Israel. Muli mwayingirwanga basajja balamu bokka ate nga tebalinaako birwadde. He was waiting for there. Yabeeranga awo ng'alinda omukisa Just begging the money. naye ng'agamba banaye munyambeze sirina busobozi buyingira. What happened to you? Kiki One day, ekyamubaako olunaku lumu? Peter and John entered the court of Israel. Peter ne Yokaana baayingira mu mulyango guli ogw'Abayisirayiri. Peter and John saw a crippled man. Petero ne Yokaana ne bamulaba omusajja omulema ono. Verse 3. Olwokusatu. When he means crippled man. When he saw Peter and John about to enter, Ng'omulema bw'alaba abasajja ababiri nga baagala kuyingira, he asked them for money. n'abagamba munnyambe mumpe ku ssente. And Peter looked straight at him. Petero n'amutunuulira bunkaliriza. And then verse 6 said, Olunyolo omukaaga lugamba, and Peter said, silver or gold I do not Petero have, n'amugamba siina ffeeza siina zaabu, but I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Walk. naye kye nnina kye nkuwa mu linnya lya Yesu Omunazaaleesi, tambula. Mukama yebazibwe. Praise God. In the name of Jesus Christ, Mu linnya lya Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ, mu linnya lya Yesu Kristo there is power. walimu amaanyi. Mukama yebazibwe. Praise God. I believe 100%. Akkiririza 100 ku kinnaakyo, I'm nothing. talina kyali. But in the name of Jesus Naye mu Christ, linnya lya Yesu Kristo I can do everything. asobola okukola buli kimu kyonna. As you know, me and John built this beautiful building, right? Nga bwe mumanyi nti Reverend ne